kweteekateeka genda kubanga tulaba muganda waffe Shalom Kawesi Haddad ali mu kkomera nga wetwongera n'okuba nga tumusindikira essaala. So yenna abasobodde bambi kyoyinza okukolera omuntu yenna asibiddwa, nze ng'eyaliyo ezikumukyalira ate baba tebeetaaga bingi, si ssente si ki, bati okubakyalirako, okubagumya, okubasabira, obusibe buba busobola okuba nga butambula. But bingi ebitambula, bingi ebyogeddwa, bingi ebyogerwa, bingi ebikyayogerwa ku nsonga za Shalom Haddad Kawesi. Abasanyufu bangi weebali, naffe abanakuwala olwa muganda waffe oyo, naffe weetuli era ensi bwetyo bweri. Tewali lunaku lugenda kukyanga yagaddwa abantu bonna, wabeerawo obuzibu. So we expected it. Nange ku mulundi gwange we natwalibwa abaseka baali bangi, n'abaana kuwala mwali bangi. So ensi bwetyo bweri, posts zikolebwa, abanywa kabiya bakanywa balyose ne bakitwala, bula bula bula, bannaffe tubalaba. Ntambi nali manyi ndiyingira ekkomera nze Ntambi, saakirowoozaako nalowooza nti sivuma sikola ki, naye waliwo sometimes noba tovumye naye embeera nabakuteekayo. Kati nammwe abalina emirimu egy'enjawulo, omuntu ayinza okukulimirira ku mulimu n'akugatta, someone plots against you, genda okulaba bigenze mu kooti bakutaddeyo, abalwanira properties mataka biyitirivu ebisobola okukutwaza mu kkomera. Besides kati ffe bannanga abo bavuma, bannanga abo bayitiridde, bannanga abo bakendeeze. Yes, tusobola okukendeeza, naye buli mulimu gulimu ebizibu byagwo, buli nawe gwolimu eyo. Any slight mistake, things can turn against you, nawe ne weesangayo. So Shalom nga tumusabira tuleme kubanga abamu ku ffe tukinagguka nga bakimezezza okwenjala nti ebisobola tutuukako ebintu ebyo. Bannaffe bena bakola posts eziseka ezisanyuka, ebimu ku byenjogedde wali wansi ne bino ebirala bisobola batuukako. Kamberekereza tugetule muganda waffe Kasuku asobola okuvuma, owulira, naye ye ojja n'omuvuma. Wano Junior yavuma Kasuku, owulira, n'amuvumira omukyala. All of us know nti omuntu Kasuku gwasinga kwagala mu nsi muno, maama we eyafa, jjajjaawe ne Beautiful, muwulira, yajja wano n'amuvuma, n'amuvumira abaana, n'amuvumira omukazi, n'amuwemula nnyo. It does not mean embuto yaluma, ignoring. Ne tujja ne tumuga abantu bonna ne bagamba Kasuku ekisajja ekyo Kasuku, n'agamba Junior bwotyo bwe wagambye kale nadda kiddako. Kasuku bw'ateekako nga muvuma full figure, abeera bw'ati akola ne bw'ati, n'agamba tokubye nnyo bw'ati bw'ati. Does not mean talina byakwogera, because kati omugambe ki full figure ogenda mugamba ki kibata mugambangako. Actually me mbwe namunuga ini banyankole, I would call that namunuga, like amulabanga ekyenyinya lokati akyogereko kyamuvuma embuki, namunuga amulaba bulabi. Same as Junior, agamba Junior bwatyo bwagambye kale, era n'agamba tudde kukaddako, n'abamutega kamera nga baagala omukozesa ensobi. Omuntu abasibisiza asiba naye abavuma, n'abagamba omuntu, I like how he answers people on interviews. Abagamba nti era omuntu tosobola mugana kugenda mu kooti, kati yagenze mu kooti kulinde kinavaayo. Kati ayogere ki? Kati Kasuku wabeera nga ye role model, era Shalom bino biyigireko.